leero mu Jakaka wuwo. Kati zino masiki si zaffe aba bulijjo era ne dokita ne nnaasi baba bavudde mu ddwaliro tumusaba jijjeko obukookolo obukkirizibwa bwebwe bujje tutaasa okufuna covid. Abasawo bagenda kuvaayo n'ekiwandiiko ekiraga masiki entuufu erina kubanga efaanana etya. Leero mu Jakaka wuwo. Naye tusaba gavumenti singa tufuna disitulikiti yaffe nga Banakasambya lino ekkubo lijja kwanguwa. Abandizaalidde emubende basobola okuzaalira ekigando nga kigando efuuse kubanga tuli mu kuzimba maternity. Nange nga njagala kuba weekoma okubeera n'ekitundu ekitono wekoma okusembeza obuweereza eri abantu. Leero mu Jakaka wuwo. ABS TV Jakaka wuwo lunaku lubeera lwakusatu akanyomero omukulembeze. Omukulu Lutaaya gaakirawo kitegeeza ki? Gaakirawo nali mukozi w'amasannyalaze naye nga gange gaakirawo era ne mu byenkola kyenkola kikolerawo. Gano n'amalala getuleese mu Jakaka wuwo. Bakanyama ba Uganda n'abamu tulaba twali bakanyama okusinga bamutulaba tukoze kubanga tusinga funa kyakulya.